Weewaawo akati omukyalo ono abuuziza nti kiva kuki okusaalayo esswaleemu tugambye oba ku makya oba asadde subuhi n'ataddamu kusaalira ddala oba bw'aba tugambye mabega eri yonna agambye nti asobola okugaa nti lwaleero ngenda kusaala n'asaala omutwe ne guzitowa nnyo era n'amala ennaku nga nnya nga tasaala. Kakati ebiseera ebisinga obungi ebintu bye mukulembeza tebyali byammwe. Amadiini galeetebwa buleetebwa, okitegedde, tegaali gammwe. Gwe kyolabanga okusaba omutonzi wanditudde ku buliri ne weebuuza nti kiki ennina okusooka, ddayo ku bitabo eby'abamadiini bigamba otyanga kitaawo ne nnyoko, atalimanya kitaawe ne nnyina talimmanya. Oyo Katonda yayogera, ebitabo byabwe byogera, atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya kubanga lyekkubo okummanya. Kitaawo ne nnyoko bempadde obwa Katonda obw'oku nsi. Kitegeeza okugenda mu madiini, bw'obanga bw'osazeewo ng'omuntu omukulu tekyandibadde kibi kubanga omuntu yeesalirawo, naye eka wateredde suuka omanye kitaawo ne nnyoko ye Katonda wo ow'oku nsi, lyekkubo. Amadiini bw'onoogafukamiramu ojja kuba okoowola Katonda butereevu kubanga amadiini gye gava matuufu mu buwangwa bwabwe, era nabo yensinza ng'eno eyaffe tebyawukana, tebirina nti ate kino kye kino, okitegedde. Kaakati bw'otandikira mu madiini tugambe bakusomesezza ewammwe muli baddiini, amaka galimu eddiini biki, abaana ne mukula nga musoma madiini biki, kwe kulaba ng'ogenda mu kyaki oba mu kkanisa omutwe ne gukuzitowa, oluusi n'otabukirayo, oluusi toyagala gendayo, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, obaako kyewabuuka. Kyewabuuka kye ki? Yeewaka, yeewammwe, okitegedde. Oddidde obuuse abaakuzaala kuba gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi, kitaawo ne nnyoko, gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi, omubuuse amagezi mwe gasookera, lyekkubo okummanya. Banne twebeereremu, mubeeremu, bino ebintu tebyetaaga nnyo okuyimbirira muntu, naawe omuntu osobola okutuula n'okiraba. Lyekkubo, atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya. Kati goloza bakugamba kumutya nti kola mpisa, okwo kuddaka kutya by'ovaamu by'osibukamu. Kakati gwe bw'okula muwawa okutta eswala nti olunaku tuswala bwe ziti, oba tugambe oli mu katuliki oba oli mu Seventh Day, okutta esaala nti nakusoma bwe nti ku makya akawungeezi biki, kyokka toyina Munabuddu bw'osobola kugamba nti okoowodde ku mpewo z'ewammwe. Toyina ky'oyinza kufunayo, okitegedde, era osigala obonaabona, osigala okaabera nga by'osaba tosobola bifuna mu bulamu bwo. Abantu musooke mudde eka, mumanye eka, muteke ekitiibwa eka. Eka ze mpagi z'owulira, empagi za lubaale ze boogerako, ennyumba za lubaale ze boogerako tebyali bya sitaani, wabula empagi ya lubaale yeekuŋŋaanya ekika, empagi eba muzzaŋŋanda, empagi okwesigamizibwa ensonga. Buli lw'olemereddwa gy'olemereddwa okomawo n'ofukamira ku mpagi, empagi yammwe ey'ekika mukuŋŋaanya, ekuŋŋaanya abaana n'abazzukulu. Kati amadiini ge gaayawulayawulamu ebika, n'olaba ebika nga tebikyakwatagana, so ng'omwana n'omuzzukulu bandibadde ng'ensonga azikomyawo ku mpagi n'aziwaabako. Bakulu mpagi okwesigamizibwa ensonga y'empagi y'ekika, ly'essabo eryabanga mu kika. Amakulu g'essabo kitegeeza ssabiro, okitegedde. Kati bino byonna namannya madiina, simanyi saala biki, jofule biki, ago mannya baagatuuteekako obuteesi, naye naffe tulina gye tuzaalwa era nga naffe tusobola okwetuuma amannya gaffe. Kakati kankubuuze, singa abazungu tebajja, kyoyagala okugamba nti bajjajjaffe bonna abaasooka bali mu muliro? Buli ggwanga lirina engeri gye lyamanyangamu Katonda waalyo, eddiini zizze jjo, kyokka ate ensi tetandikidde ku madiini we gajjidde. Kati kyogamba nti emyoyo gy'abajjajjaffe gyonna abaasooka nga amadiini tegannajja, kyoyagala okugaa nti bali mu muliro, nti ffe abaliwo okuva eddiini lwe zizze, ffe tuli mu ggulu? Bino ebintu kwebeereramu na kutuula kulowooza. Kati kyova osala n'owulira ng'omutwe gukuluma, kyova osala n'owulira ng'ogayaala, esswala endala
tosobola zisaala. Ekintu kitono nnyo kutuula ku buliri kulowooza amadiini ga luvannyuma ki ekyasookawo nti bajjajjaffe yagendanga ku lwazi n'afukamira oba ku jjinja oba ku muti n'akoowola Mukama Katonda we. Okitegedde? Ate okoowola Mukama Katonda wo tekitaaga nnyo nnyo kwekonga, tekitaaga nnyo nnyo nakusomesa kinti oba ki oba ki. Ekikulu amateeka gali gamu nti bw'obanga onootya bajjajjaabo toyina kubba, toyina kwegomba bitali bibyo, sente olya yalaali. Okitegedde? Toyina kumpanya sente kakibe kyoto tokumako lukulubbe. Amateeka era nga bw'ogawulira mu madiini era bwe gali ate agalubaale gagakwasa n'amaanyi. Era nga bw'ogawulira mu madiini ekitegeeza nti ensinza y'obuwangwa n'ennono n'ensinza y'abaminsani oba ey'abawarabu ze zimu, naye ziri si zaffe. Ziri amateeka gazo n'obukwakkulizo byeriwaabwe, naffe tuyina eyaffe n'amateeka gwayo n'obukwakkulizo. Wabula ebintu bibiri byagattikibwa mu bubuze, mu butamanya. Kati ne tujja tuteekebwako kino ekintu olw'okuba twali tusinzibwa ssente n'amagezi. Bajjajjaffe baali babuyabuya olw'okuba nti baali si bagezi. Kati omwana wa leero n'akula ng'amanyi nti ebibyo bw'obisuula biri bye bituufu, naye ekintu kiri kimu kyonna kyogera ku Katonda. Ebyabali byabali. Kati bwe biba nga babireeta ne babibateekako, oli muntu mukulu weesalirawo okusaala si kibi, naye osadde otya era osadde ddi? Sooka omanye bajjajjaabo lyekkubo. Leka kubuukirabuukira ku sitesiko yawelabire gye wava. Okitegedde? Okudda ewaka, olwaleero ewaka wataataaganye, olwaleero ewaka abantu beeyawuddeyawuddemu, Jjuuko tebakyalima ku bijja bya bajjajjaabwe, abiriko wa mutima mubi, abaana tebakyakolagana waka, abamu baagala kwetema, obukyayi, ennugu, empalana, ate ono omugagga, ate ono yatusindikamu ebintu, beefunako obukyayi biki ebintu ebyenjawulo, nandoga ebintu ebyenjawulo bwe bityo. Kyokka okuzzaawo obumu obwo tuyina kusamira. Tuyina kumanya bajjajjaffe bwe twabasuula ne basalawo tutemaatemamu ne bagamba kale mupaale n'ensi. Okitegedde? Waakiri beerayokko obugambo bw'osaba ng'ogenda okwebaka oba ku makya. Ekintu kiri kimu bannange, abantu abaliko emyoyo twetereeze, omanye entandikwa y'omuntu kye ki. Omuntu okukola ebirala byonna oba okugenda okusoma oba okuweerera omwana n'ayitamu, muzadde waka bandibaddewo naki, n'ekibbo ky'abaana ne kibula ewaka, n'omuzimu ne gukubanja omuntu ne bamuteeka ku busika era ne yeewugusa naga so nno nina jjajjange gwe nasikira naye ng'ennyumba ye njerere terimu wadde ekibbo kya jjajjawe kye baamukwasa wadde mulumbe. Ebintu ne babikwasa mu lujjudde lw'omuntu oba busika n'osikira ekibbo bafumu ng'eryo ne bituuka ne bikubulako n'osigala binyumiza mu mboozi. Kakati ekintu bwe kityo bwe kiri. Okitegedde? Y'ensonga lwaki osaala n'oli omutwe nga gukuzimba, ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo oluusi n'ogayala. Waliwo ekintu ky'olina osooka okukola okumanya ensinza ye ey'obuwangwa n'ennono kituufu weeri. Okitegedde? Kansuubire nti ensonga zino zitegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munabuddu.